bano okutandika okutalaaga kizzeewo oluvannyuma yali ssaabawandiisi wa NRM John Patrick Amama Mbabazi okulema okukkanya ne mukama we Pulezidenti Yoweri Museveni ku by'okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga mu 2016. Enjiri eno etandikidde mu disitulikiti y'Empigi egguddwawo bassente ba NRM aba disitulikiti ez'enjawulo omubadde ssente wa Gomba Mariam Najjemba nga ye minisita avunaanyizibwa ku kuteekerateekera ebibuga, ssente wa NRM ow'Erwengo Haji Muyanja Mbabaali ssaako n'ow'Amawokota y'Amaserengeta John Bosco Lubyayi. Bano basinzidde mu Namungi w'omuntu akuŋŋaanidde mu kisaawe ky'Amawokota mu bavumiridde ba NRM abazze badduka ku kibiina kya NRM. Bano abakulembeddwa mu minisita Mariam Najjemba bagambye nti okwegagula kwa Maama Mbabazi kwandivaako kuyiwa musaayi singa bagenda mu maaso n'okwegagula ku gavumenti eyaleta emirembe. Pulezidenti Museveni yeetuuse omukulu Mbabazi ku ddaalaniko olwaleero lyaladdeko nga kati olwaleero tekwayagala okusamba engeri z'Abaganda ziba zituwulire twonyekere akola ki mwatugenda kukkiriza muntu wankwe nga mwagala abategeeza abaali wano eggwanga mu Uganda Road Block bameka abafiira awo bameka abatayita Katonda byali byakweri mujukire sente ze mwatwaliranga mu stokisi mujukirenga soda gye mwamujje n'enfuna mujukirenga bbiya abawasanga nga bakupapula. Ssente wa NRM ow'Amaserengeta John Bosco Lubyayi era nga yali omubaka w'ekitundu kino mu Paalamenti asinzidde wano ne yeegaana ekyokuba wakakundi ka Amama Mbabazi akaagala okuwanga okusula gavumenti ya Pulezidenti Museveni. Ono olumaze okwetonda ne bateekawo ensawo ey'okumusonderako ssente ezinamunoonyeza akalulu okumuza mu Paalamenti era ng'obukadde bw'ensimbi obusaba mu 15 bwe busonedde bannakibiina kya NRM wamu ne bannamawokota. Ono wano wasinzidde n'abeera nkolokooto nga bagenda okuwagira enteekateeka za gavumenti ez'okulaakulanya bannamawokota. Alozia Sengendo, kwa WBS TV, Empigi.